tugende Mabaati. Tugeze Mabaati. Amawulire getufunye okuva mu Mabaati. Minister avunanyizibwa ku planning and economic development omwami Amos Lugoloobi omanyi naye yafuna Mabaati mu office ya Prime Minister. Era n'ategeeza eggwanga nti Mabaati gano amakanisa gamusaba Mabaati n'amasomero gamusaba Mabaati mu constituency ye. Ng'era minister mu finance amanyi allocation ya budget, amanyi ettooke gye liriga, amanyi votes kwe ziri. Era ye n'ategeeza nti ministry office ya Prime Minister erina sente n'ebintu bye tugigulira nga byakuyamba abantu mu bibamba okubataasa eyo. Era naga nti ze nasabayo Amabaati gagende gakoleki gayamba amasomero gasereka amakanisa gasereka emizigiti. Honorable Lugoloobi Amos yayogera nga yayogera era nakinoganye bulungi nnyo. Wabula yasaba Mabaati mu office ya Prime Minister gagenda agakozesa eki asereke amasomero asereke amakanisa asereke emizigiti nga bibambuse nga tebibambuse ebimu biba bipya nga bazimba busimbi nga mubomanyi bwekubira enduulu tuwandikire minister tutaase tuwandikire minister tuyambe. Osobola osabayo nga obitwala mu kintu nga kipya oba nga waguddewo buzibu ne bwe kipya osaba. And it is a community need within your constituency. Yes. So you put in a requisition and once approved, no funa. Katira yafuna okusinziira ku report gye tulina wano yafuna Amabaati lukaaga mu batches 2 ez'ebisatu era n'agamba nti yasooka nafuna consignment ga July 15 2022 okuva mu office ya Prime Minister ku voucher number 80580 era nga gasainingibwa personal assistant we John Allan Jamulira era ne bagateeka ku motoka eya bulijjo era naddamu nafuna batch endala ya Mabaati 13 okuva wa Minister wa Karamoja Affairs ng'enaku z'omwezi lumu February 2023 under vote ya 85-7. Kati wabula ab'amawulire balese ebifaananyi nga biraga Amabaati agaliko office of the Prime Minister Uganda Kiboko pre-coated sheet PPG gauge 28 nga gali ku biyumba ebyente ebya minister Amos Lugoloobi ye minister ejo mizikiti agoge masomero ye minister agamba nti eyo blackmail bono na linnya lye lyakoledde ebbanga eddene tugende mpola ensonga eyo yenyini headline yaki ya New Vision papula lwaki lwa government. Amabaati ebiyumba tebiriiko ebiyumba kwebiri Amabaati tegaliiko kwegali logo za Prime Minister's office teziriiko kweziri kati blackmail ejjirawo anti agamba nti babonoona linnya lye ate batya bamuwonoona awaliwo okusiga enziro. New Vision omutwe oguliko gusoma omutwe gwa New Vision era yagambye nsome mutwe okuli gundi ekiri awo gugamba nti minister uses OPM iron sheets for animal shed. Eshed teziriiwo ebimba byente tebiriiwo ndagaako tula nze neerabi ebyo si biyumba byante kakati awo blackmailerwa logo z'Amabaati za Prime Minister's office ziriiko kwezi kati awo blackmailerwa era yagambye nti you are making it appear as if we stole them. I did not steal them. Tewali agenti nti oyo mukoddomi wange bayilawe oyo mukoddomi wange tewali agenti no mukoddomi wange yabba Amabaati wabula yagasabira ki ye problem yagamba nti mumpa Amabaati gagenda ku mizikiti amakanisa neki n'amasomero era ne Prime Minister's office etabeera mbi nekola ki negamuwa kukyagasabidde kibanga bonobeera nga emmotoka ya gavumenti gyovuga noga nti njagala mafuta gagweno mmotoka gakola emirimu nomala ate nogenda nogayiwa mmotoka ya mukazi wo ne bakizula nti amafuta nebagendera mukwanjula nti gosaba gonna ogawaani mukazi wo ne bakyogegonoga nti blackmail. Era minister last week yagamba nti ye abadde takoma kosa ebireke bya Prime Minister naye ajja ne mu nsawo ye n'akwata ku ssente ze. Tewali aganye mwami Amos Lugoloobi issue eri nti Amabaati wagasaba kukola ki wagasaba gateeka ku biyumba bya nte na byambizi
singa yagasaba gateka ku biyumba byante oba byembwizi nkimanyi bulungi n'obukakafu office ya prime minister teyandigamuwadde kubanga yekola ku bibamba na bintu biyamba community wabula ekitegeeza nti ebyumba byembizi n'ebyumba byante okujja kagambe nti ebyumba byente n'ebyo ebyembizi kwe gali bya community si bibye ng'omuntu naye bibanga bibye then that is not blackmail kuba bwe bibanga bya community nti yateekawo oba demonstration farm eyamba ekitundu eyimusembera awo tewali mutawaana wabula yagenze sabba mabbe tewali agendi yagabba situnagambako nti yagabba issue yagasabira ki kubanga mu office ya prime minister tebagabayo bintu biri personal titoyi yange yaguddemu mumpa amabaati nti enyumba yange yetaaga basaba bintu nga biyamba ki biyamba communities ate abankuseere nga bolabe twalina Northern Uganda Social Action Plan Social Action Fund nusafu ebyo nusafu 1 2 3 4 bwe bityo oba citizen office ya prime minister zezekisirani kati ate Kasayija ye yagambye nti